St. Cyprian High School Kyabakadde mukono ebibuuzo babiwuuse buva kakati nno bano batadde eggwanga ku bunkenke olw'engeri gye bawanguddemu ebya senior ey'okuna kubuzaako gy'osinzidde weebale nnyo eyole ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala kugamba subscribe nga sharing nga commenting agenda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com oyongere okuba nga otugoberera tukukolera okufeffetta okw'omuzinzi era okw'omuggundu mwana wa maama mwana wa taata. Amawulire ageyongedde okubanga gasaasaana wano ne wali bassebo ne bajjabo ng'ebibuuzo bya senior ey'okuna byakamala okudda y'engeri amasomero gye gawuuseemu ebibuuzo bino obuva era ng'erimu ku eryo ageetisse wano mudamu ggwanga erya Uganda bassebo ne bannyabo erya St. Cyprian High School erisangibwa ekyabakadde mu disitulikiti ey'e Mukono. Nga bw'olaba abaana wakati nga bagenda mu maaso okubanga basugumbiza bacacyanca bajaganya mu kujaganya okw'enjawulo bassebo ne bannyabo omukulu w'essomero n'ayongera okubanga abikkaatiriza. Twagala okwebaza Omukama olwaleero ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri 2024 nga St. Cyprian High School ekyabakadde Omukama atukoledde ebinene. Abayizi baffe bonna be twatuuza omwaka ogwedde mu siniya ey'okuna baali 147 bonna bayise bulungi ebibuuzo byabwe. Tufunye obubonero abayizi 122 mu ddaala erisooka, abayizi 22 mu ddaala eryokubiri n'abayizi 3 bokka mu ddaala eryokusatu. Tetulina muyizi agudde. Twebaza Omukama. Twagala okwebaza Omukama nti omuyizi waffe asingire ddala obubonero 10 mu 10 bonna abumazeeyo. Ssenyondo Peter Andrew yajja n'obubonero 5 mu senior mu P7 avuddeyo n'obubonero 10 mu 10 bwonna abumazeeyo. Talina walina D2 zonna alina distinctions 1. Twagala okwebaza Omukama n'abamuddiridde banne bafunye obubonero 9 10 11 12 n'okweyongerayo bakoze bulungi nnyo. Kino tukyebaliza ekisa ky'Omukama kyatugiridde. Twebaza nnyo abazadde baffe abatwesiga, twebaza nnyo abasomesa ate n'abaana baffe okweraba empisa ennungi nga bakkakkamu ne babuuza kye tubagamba tusobola okukola obulungi bwetuti mu ggwanga erimu ku masomero agavuganyiza obulungi ennyo. Abaana bano nabasuubiza okubongeramu amaanyi nti omwana n'asinga banne n'obubonero 10 mu 10 namubuuza kyasinga okwagala n'agamba ayagala tumugulire essimu eya iPhone 14 Pro Max ekyali empya eddala. Era bwe nagenda Dubai mu kuwummulako ne mugulira essimu eyo nga simanya n'agitwala nga bagivuganyizaako. Olwaleero essimu ye iPhone 14 Pro Max emukwasiddwa ng'ekirabo ekyamusuubizibwa. Amannya ye Ssenyondo nze Joseph Kamya, head teacher St. Cyprian High School ekyabakadde. Era wano kuno tebakomye okwo wakati mu kugenda mu maaso nga beetaba mu kyosobola okuyita ekitambiro ky'emmisa. Ensonga ez'enjawulo zoogeddwako okwebaza Omukama Katonda olw'obuwanguzi buno bwe batuuseeko obw'enjawulo era abaana babadde beewongayo mu ngeri esinga okubanga y'amaanyi mu mikono gya Mukama Katonda.